Maneja Loja, Spice Diana, mulina sente, mulina amaanyi. Nkimanyi n'okutiisatiisa muntiisatiisa kino nkyogera ndi open mundabe gye muli yonna gye muli. Sibatidde. Nze buli lwenva ewaka ndeka nsiibudde era n'abaana bange nabagambye bwe mba sikomyewo waka. Spice Diana, Maneja Loja be banzise. Naye mukiwulire bulungi kino nkibaddiramu. Spice Loja yonna gye muli. Mukimanye mutambula n'omusaayi ku ngalo gw'okutta omwana ono Nsamba Henry. Gwe njogerako essaawa zino. Wano ku nsi mujja kukola ekisoboka kuba mulina ssente. Muyinza okugulirira amateeka ne mugamalayo. Naye mu ggulu temujja kugulirirayo. Ekyo nkibabuulira. Spice Diana, teekateeka balooya bo. Wano ku nsi bw'onooba oguliriddewo ne wa Katonda ogende nabo. Osobola owangula omusango guno. Naye bw'onooba tokoze ekyo, amagezi g'enkuwa gakutaasa. Situka ne ttiimu yo mujje munoonye famire gye mwattira omuntu. Spice Diana weetonde. N'eggwanga olibuulire lwaki wamutta. Ekyo bwe kinaaba kikulemye nkulayirira amazima ga Katonda mu ggulu. Ndi munaku sirina ssente. Oyina ssente. Naye tujja kubiisanya. Bye byange. Mbwa Fred muganda w'omugenzi eyafa emabegako gye bavuddeko ku mawulire ge mwalaba eyafiira mu maka g'omuyimbi Spice Diana. Nkomyewo olunaku lwa leero otegeeza eggwanga oddi wa ki kye tutuuseeko nawa we tuli ku mboozi eno. Nkomyewo ne ngenda ku poliisi e Kibuye okubuuza abasirikale otubulira omusango guno we gutuuse bagukutte batya. Kuba twakoma olaba ffe twakoma mu kuziika twaggulawo fayiro naye twaba teri kigenda mu maaso. Poliisi nayo tennatulaga bwerufu ki buliwo mu musango guno, tennatulaga bwenkanya buli mu musango guno. Naye tuzzeeyo ne tubeeyanjulira batugezeeko tubulya wa we batuuse, naye nabo enkola yaabwe ekyali wansi era tetunnaba kufuna bwenkanya. Naye olunaku lwa leero nsituuse ngenze ku CID headquarter e Kibuli okwongera okwemulugunya mu musango guno nga mbuuza abakulu ku bantu abazza omusango guno abagambibwa okuzza omusango guno nga n'obujulizi bwe buli lwaki bakyali bweru bakyayinaayina. So ensonga eyo gye nkulembedde olwaleero nga tukyalina okwemulugunyera tulaba tetunnabafunawo bwenkanya mu musango guno. Abazza omusango guno nga tefe omuntu waffe yafa twamuziika gugenda mu mwezi. Era abakulu ngezezaako balaga nezijjayo empapula zino nga mbalaga okwemulugunya kwange gye kuli wawe kutuuse. Era nensaba abakulu banyambe oba batuyambe batwanguyizeemuko balage eggwanga omusango oguvunaanibwa omuyimbi Spice Diana wamu ne maneja we Lubega Loja. Lwaki bali bweru bakyayinaayina ku musango gw'obutemu bwe guti nga waliwo n'obujulizi obumu obukakasa nti kituufu omusango guno baaguzza era bagulina. So ngezezaako obuuza abakulu lwaki tebatulaga kigenda mu maaso. President w'eggwanga lino President Museveni ategeeza eggwanga Uganda nti omuntu azize omusango ogufaananyizibwa bwe guti gugwetemu bwe guti tokkirizibwa kubeera bweru era tokkirizibwa kuweebwa bbeero. Naye kyamazeemu amaanyi jjo bwe natuuse ku poliisi y'e Kibuye ne mbuuza abakulu ne bantegeeza nti abasibe bano abazza omusango guno abavunaanyizibwa omusango guno bali ku police bond. Ekintu ekikyanennyamiza, ekintu ekikyannumya omutwe. Naye kuno okusaba kwange eri gavumenti bannange oba bannaffe muleke tulowoozesa nti Maneja Loja ne Spice Diana bakitalo nnyo mu ggwanga lino. Lwaki essaawa za leero bali bweru? Spice Diana ne Maneja Loja mu ggwanga lino mmwe baani? Loja, Spice Diana yonna gye muli buno obubaka bwange mubuwulire era munneetegereze. Bwe tuba tulemeddwa okufuna obwenkanya nga ne poliisi n'ebitongole ebivunaanyizibwako biganya okutuyamba, kye tuddako tuleeta mulambo mu maka go Spice Diana ogulye wamutta omwagala kumulya tuguleeta nnyabo. Neetegereza bulungi, neetegereza bulungi. Spice Diana tuleeta mulambo mu maka go. Omwana wamutta oyagala kumulya kirabika kuba tugezezaako okugoberera layini y'amateeka naye tulemeddwa. Abakulu tebatulazeewo bwerufu na bwenkanya nti tujja kuyambibwa. Banna security munneetegereze
era muteeketeeke okunzigulako omusango ogw'okuleeta omulambo mu maka ga Spice Diana ogw'okutta omwana ono. Spice Diana ne maneja Roja yonna gye muli, iffe tetubanoonyaamu bugagga nga mmwe mubyogera mutandise okubiisa. Spice mwatta omwana ono n'obujulizi we buli, evidence we ziri. Spice Diana gwe mwennyini oyina amaloboozi go ng'otegeeza banna security ebyaliwo tugalina agalaga nti omwana ono yafa wooli. Naffe kye tukwagaza kiri ekintu kimu. Roja gy'oli, Spice gy'oli, tukwagaza ekintu kimu. Vaayo bulukolokolo ojje ewaka omiitinge famire yaffe oba famire y'omwana ono ogyetondere. Spice Diana gwe nga bw'oli mugamba nti tulwanyisa tutumulyo, si bwe kiri maama. Tetulina bugagga bwe tukwagalako, naye twagala ojja obuulire ensi eno omwana yafa ki era lwaki kyaliwo, lwaki kyakolebwa. Bonna amala okutwetondera tetulina kye tukwagaza, naye bw'onooba oganye okukola ekyo ng'okyalemedde weefudde nampulira zimu, omulambo gulinde ku geeti yo gujja. Ne banna security mbagambye, side edikota njigambye, bino bye bimu ku biwandiiko byengizaamu okulaga. Byetegereze bulungi. Kuno kwemulugunya nkulaze nkututeyo mu ofiisi ya director wa CID nga mulaga omusango gwo bwe guli. N'abagulimu tebatulaze bwerufu, tebatulaze bwenkanya. Tuze naye atuyambeko. Nina ekibuuzo kye neebuuza. Amateeka g'e Uganda gakoma ku bannabyabufuzi bokka. Olw'ensonga waliwo omusango gwaddiziddwa e Makerere nga gufaanana nga guno nga bagamba basse omuntu, nabirabye mawulire. Naye wenjogerera abantu 18 bonna bali mu kkomera nga tewannayitawo yadde n'olunaku yadde n'ennaku ebbiri basibe bali mu makomera. Naye Spice Diana bukyanga okwatibwa ku musango guno kuba omulambo gwaggyibwa mu makaago. Nsuubira omuntu bwe bajja omulambo mu makaago buvunaanyizibwa bwe okuvayo okunnyonnyola eggwanga gwatuuse gutya era ani yaguse. Spice Diana kale tugamba tewatta, naye lwaki tonnavaayo kutulaga baali mu makaago balaga ba security? Ekyokubiri, lwaki baweereddwa bondi? Bannaffe banna security mutuyambe. Ba Spice Diana ne maneja Roja mu ggwanga muno beebaani. Amateeka ga Uganda gakwata bannabyabufuzi bokka, bano abafaanana bwe bati tebakwatibwa. President w'eggwanga President Museveni wayogera ensi ewulira omuntu anaakwatibwa ku musango guno takkirizibwa kweyimirirwa. Lwaki Roja ne Spice ne banne ne be twali tukutte be tusuubira nti banaatuyambako baateebwa? Okwo kwe kusaba kwange eri eggwanga lino. Nnyo abagoberezi ba BBS Telefina, amannya agange bampita Ketra Kukiriza, muganda w'omugenzi Henry eyafiira oba eyagibwa mu maka ga Spice Diana n'aziikibwa ennaku z'omwezi nga 2. Ndeeta okwemulugunya kwange eri gavumenti, eri eggwanga, eri abantu bonna abadde bajja nga bagoberera story eno, nga nina ekibuuzo nti omuntu bw'abeera attiddwa era oli ng'avunaanibwa ku keesi ya mada ateekeddwa okuweebwa bondi? Kubanga twatuuse ejjo mu ofiisi ya IO n'atugamba twali tetumanyi nti yakola ne statement. Bwe twatuuse wa DPC n'akubira IO ne CID ne bajja mu ofiisi ne balyoka batutegeeza nti bali abantu bali ku police bond era bulijjo bajja bakola ki reportinga. Naye gavumenti tetuyambye, bannamateeka tebatuyambye. Lwaki abantu bano bakyaweebweddwa eddembe lyabwe ng'omuntu waffe yafa n'okuvunda avunze? Twagala bwenkanya, twagala mazima eri eggwanga. Spice Diana, maneja Roja n'abo bojja otiisatiisa okuli n'omusajja omu akola mu media ate mukuleesatiisa. Naye ng'ebigambo bino byava mu kamwa ke. Jacob oli chairman wange, wali badde okozesa obuyinza bwo ng'omukulembeze kubanga yattibwa obadde omumanyi era obukakafu bwe buli obulaga nti nno gwe mwennyini nga biva mu kamwako ng'ogamba nti watuukirira Spice Diana. N'akugamba bye yakugamba omuli nti kituufu Henry bamutira mu maka ga Spice. Era nti Henry omumanyi wali omusanzeeko mu maka ga Spice Diana nga si mulundi gumu si mirundi ebiri, ekikakasa nti ki enkolagana weeri.
nti Henry amanyikiddwa mu maka ga Spice teyali stranger ebyo bajje bamuteekateekako nti yali mubbi nti yabuuka ekikomera nti yakola ki ebyo byonna baframinga biki biframing gwe mwenyini Jacob nze ne bwona nkubira essimu ne bwona agikubira muzayinze sigenda kutya kozesa office yo ng'omukulembeze ate okose office yo nga media tewasobola kikola kati kankuyambeko oba okitegeera wajja mwenyini we twali ku crime scene n'ogamba nti amazima galina okuvaayo the following day nga tugenze ku office ya IO n'oyogera ebigambo ebyo byenva okwogera jangu obulire eggwanga ekituufu Spice Diana akimanyiku nti omwana yafiira mu maka ge bw'aba yafiira mu maka ge lwaki alina eddembe lye lwaki tannaba kwogera eri ensi nti kituufu omwana yafiira mu maka ge era nsonga ki gye batuwa ku kufa kw'omwana oyo ffe tukyalina obulumi naye bayibuli mujjukire egamba ntattisa munne ekitala naye afa kitala omanye amazima naye ogatuulidde naye amazima gagenda kufuukira effumu kuba go tegeekweka effumu tosobola dituulira kati gw'ogira olituulira gye kinaggwera gwamanyi